Omulabi wa Blaze Media akankubuzeeko nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atukwebaza okubeera ng'otwekuumirako ebbanga lyonna lye tubaddewo. Leero sizzenze kanze n'omusajja ndowooza alina ekifo kyakwata nno alina siteeke mu banyirira mu industry eno mwe tuli. Sajja ggwe. Bwe mbala fiiki ne mbala actually nina bwe nkubalira ndowooza bbiri oba siggwasinga. Sibayo mecho de chingo. Sacha mukama mwana. Anyway, alhamdulillah sebo. Nsaba obuuze ku batulaba. Abatulaba amanya n'eddoboozi bampita Mozelo Kidz. Yaman era nga ndi wano okuintroducingira EP yange mpya ya nyimba Taano ngitadde olunaku lwa leero. Badde nsaba mugende mugisubscribing mugende muzi streaming, it's everywhere. Ya nyimba za kabisa ndi wa kabinyo. Yeah. Okay, nga sina kubuuza ku EP. Waliwo ekyafaayo kye nalaba ku show ya Fameica eyali erugogo cricket of actually ye yasembayo. Mwata oluyimba kontola ndowooza tudde nga show yanja. Nene ndawanga abafanizi bayimba oluyimba. Mwakikola mu kintu ekyo kyoyogedde nange kyantiisa. Na phrasing amuza obutikitinga obubiri ku stage. Ningamba n'abantu Shakib. Wagwan bro. Niceness. Bro, ngenda okulaba abantu nga bro. Ba pikinze dda. Ninga mwana good music talimba. The reason why I do one, I have good music, I have good sound. Jendi mukuselinga abantu sawa zino. Yeah, njagamba nti Fresh Gang. Kubanga moli. No Saturday. The family Fresh Gang, I'm not signed, so muntu ina kizibu okujja ne tukola. Okay. Yeah. Okay, Fresh Gang ndowooza it's a family. Ye gang oba katugambe nti ye group oba music group je tugamba ndowooza egezezaako kubeera nga you do hip hop music but urbanized hip hop nti okikola nga si oli omukadde gwe twalimu oyo abowabowa oba gwe bagamba nti ba hip hop baagwa nti yes you do hip hop naye nga ali urban nti anyumira omukadde n'omuto. That's why ndowooza sound wa hip hop gwe nkuba bameta drill and it's working worldwide. Ogende UK drill ali mukola bulungi. If you go to Ghana drill is working very well. If you go actually sound munsi yonna sawa zino akola obulungi asooka mapiano sawa zino addako drill then afrobeat nakwata ekyokusatu. So drill yono ne fik gwayimba Fameica is versatile. Should I look on controller? Yeah. Oh, excellent. Fameica is versatile. Yeah, akola buli kimu. So talented. Okay. I have a match against Scholar naye on so best on drill. Yeah, bro. Ka drill style eva like kwa kati wane Uganda omuntu okuvaamu ne styles ngezo waliwo gye bayitanga waliwo hip hop ono omusajja ono eyatabukamuko rock giant gye yayimbanga naye yali style ndala waliwo big guy gwe yasookamu nga tanatandika kuyimba kati waliwo yayimbako he was on formula kuba nti yayonoonekamu ne waliwo yayimbako ko hip hop ngali urban ngali mu kiflavor ekirungi then kati ne wajja ono wamwe saawa zinakola ki aliko kitugambe nti ono aliko yadibizza biri ebyasooka oba asekudebya akaseera kabyo kaba kaweddeko saawa etambula. Kituufu saawa etambula teyimirira saawa etambula tejjako mutambula onatambula nayo oyagala toyagala oba toyagala ebe ekulesa tesoda tulina kyakikolera gwe wewala sound emupya ensinga ekuleka ebaala bro straight ebaalirawo so it's up to you oba catching up or you let it go nekikuleka. Okay, oli omu ku bayimbi abakoze ennyo sagala nnyo kwetolera ku fake naye ate ndabanga yo in the same circle ate nga mbalaba nnyo nti mostly waba performing olaba Mozelo kugamba nti family yes tumanyi okola ennyo ffenna. Yes, my question is experience yo ne fake okubeera nga is not an easy artist olwokuba nti alivinga his stardom abayimbi abeera nga akimanyi nti star ng'alina n'amaanyi tatera kubeera mwangu okolagana naye ndaba nga mukoze mwenna for a very long time ate ne mubeera nga mukiipinze ekyo ekifaananyi kye mulaga abantu nti omuyimbi bwati walina okola ki okufaanana. What is your experience with him?
He's my brother. Era I appreciate everything he has done for me. Yandaza abantu. Sasa ntudde wano naawe. Nandibadde tomanya, nandibadde sina kyekugamba. Naye because of him, yanteekayo bw'ati mu bantu. Nabagamba bannange, ono muganda wange bamuyitaani Mozelo Kidz. Yes. Supporting nganza ye mwakola. So I don't take it for granted, bro. Kinene nnyo gye ndi. Era nkimwebaliza. Bwe nfuna kyasa mwebaza. Mugamba boy goli wa kabi. Buli omuntu akisibula omuntu akikola. Okay, Mozelo si bbanga ddene nti oyimbidde ebbanga ddene okwenkana kale nga bo oba n'abalala abakusookawo bbanga si ddene naye ate olw'okuba nti okwataganye n'abantu abali booked ndowooza emirundi emingi osobodde otalaaga Uganda eno oyimbye ku concerts ennene mutambudde ne mugenda Arua abalala gye batagenda ne mugenda buli wamu almost every part of Uganda. Experience eno ey'okubeera nga ngambe nti you are like oli new artist near the same time you're busy performing. Experience ya manje nina mu kintu kyende mukola. So oli ayinza okundabayo naye bangazo leya naye bro akaniga kamanyi buli kimu kyekakola. Okay, let's talk about this album. Album eno ndabako Geostedy, ndabako Fameica, ndabako Niki Mula. Yeah. Basically Geostedy and Fameica. Your future janina ku EP. Yes. Yeah. Okay. They are all big artists. Yeah. Tulimba lwakabi nnyo era kyolanga olabako kuno. Just imagine. Atenga abayimbi babiri bayine ennyimba is trending right now. Bonna babiri. Album eno ogikoze na producer ki? Kubanga sometimes Uganda yakuze nti omuntu wamanya nti ne simpan nawulira nti atini atabakolera nnyo agamba this is a big tune. Abayimbi abafans batuuse kweyo level tegeera. Album eno enyimba zolaba zino ennya mujjako ono wa Geostedy zakolebwa Trapex Booming. Yeah, chimayi omumanyi. Because omwaka guno gwonna the guy has been doing so good. No labor rap producing by Geostedy ne Bomba. Yes, Geostedy mumanyi awo ne Bomba beats. Yeah, so nako producer babiri. So no limba kanyenye it was mastered by guy bamwita bata Aba Skills. My guy. Big shout Aba Skills. Guy wakabinyo nyenye. Yeah, mastering producer omu kuba betulina mu Uganda muna abakabinyo nyenye. I trust this sound too. Omanyi obomanyi bulungi. Number 5 gendo jinyonyerezeko jiwulire. Sound zo nezili kuno za kabi. Yeah. Okay. This is Nzenganze, I give you a compliment. Okubeeranga you've collaborated. Some people beero olunsi lwakwanti kati gwe you're exposed already. Yeah. Osanga new artist nga atya okudduka okunoonya collaborations ezigattako EP. Ate zo Saturday koze nyingi. Ezijja eziri mu box. Zentono. Zenyingi. Naye kati zino zezazeeko zentono. Zino nagadata inada sota album. Naye nangamba koteeko obaleme basuffocating andi bayinza owulira ne bali mu sala. Yeah. Okay. Ndagala bawulize ekintu ennyimba zitali nnyingi mu budde obutono kibanyumire. Yeah. Okay, abayimbi nga bapya nja kiremerako wadde gwe olinga akajja akasamba n'amaanyi ag'ekika ekyawaggulu olw'oluyimba luli lwe nkugambye nti just 2 days everyone was singing it at the concert. Right now abayimbi abapya wano e Uganda betulina sijja mmenya omwomu naye abasinga ennaku zino ajja nga waliwo amaanyi ga fans gafunye oluusi afunye mami oluusi afunye bikiki gwe ssebo sente wazijje wafiiki wafunye mukono mu gavumenti ndaba okusinziira ku nteekateeka gye nsanze wano ne EP okusobola okuba nga oreleasinze EP kyokka nga ne mu kabada wasigaddeyo ennyimba mpitirivu n'endabikayo omuntu ajja kugamba naye Mozelo akikola atya ayinayo bizinensi ze asuubula amataka nga wasse eno senza okugamba for a new artist okubeera nga ali composed nga n'akasente kamulabikako. Senza okugamba amazima nga sikulimba kisa kya Mukama mwana.
Siri mugagga. Siri mugagga. Sijja kulemba. Naye ate awogezaako okwerekeza. Kyemba nsobodde. Yeah. Sacha mukama bro. Yeah man. Okay, EP eno kikyoyinza ojjogerako like bafans bategeere abatanaba bagendo gitegeere. I dedicated it to my firstborn baby. She's called Kamaya. Oh. Yeah. Wow. Chembanjeita Kamaya's melodies. These are her melodies. Oh, mashallah. Yeah man. Kamaya's melodies. So, ndi sure melodies za Kamaya nama zigenda banyomera. I'm pretty sure. You dedicated it to her first daughter. Yeah. Mashallah. Then mpe bafani bange oba bakyali bange bonna gye bali kintu muwala wange kyeyanyumirwako. Oh. Checho. So basically it's all about my firstborn girl. Okay. Culture egenze emerukawo mu ggwanga Uganda. Eyokuta albums ne EPs teyaliwo. Nga batya nnyo okuta EP agala ate akayimba kamu akalinde alabe entambula yaako amalaate yakalala amalaate yaka ne tulaba nga Mozelo atadde EP nnyimba 5 omulundi gutya omulundi gumu nga tatidde lulwo lunasooka lulwo lunasinga okukuba naye n'agamba akante ate nziremu ndete endala. Eyo culture kikyojoogerako era like sending a message to your fellow artist maybe okubeera nga maybe bajja adoptinga kubanga in the outside cultures tulabanga bakozesa suche bakola. Yes, bakola albums katike kalike nkugambe sawa etambula bro kirere gwe ojibuukira oba okuleka nsi kyeriko culture music gyeriko maana abasajja bali bugwa otabalaba be bazita ebweru kye bakola mbufe tulya mmere kijje batali. Okay, ekibuuzo kyensembyayo before you say bye bye to the fans kubanga obudde ndaba bugenda. Omuntu bw'alaba Mozelo ne style gy'ayimba n'ennyimba ze wakakola sofa same as Fameica n'abalala abayimba kaliba ya music mwoli ajja kugamba nti Mozelo tukwetaaza collaborations okuva Nigeria kuva TZ kuva walwaki olw'endabikayo ne music omanyi osegeera nti oyimba ebibikola ki ebanyumira tukirabyeko ffenna ajja kubanja bafani balina eyo embeera ey'okubanja agamba ono Mozelo okuba nti waakabi ajja kwagala otuletereyo collaborations singa faana kusanga nagamba Mozelo tukubanja collabo ne Pato Ranking tulabye nga Fika akola ne Pato Ranking n'abalala kati sebo abantu bagenda kikubanja kikyogenda obagamba oba what can you promise them lekanzembe nga aboogeredde. Asina kyenyiza ba promising kuba teri yantuma nekyenyiza basuubiza mugona wa card to see that you reap everything that is necessary. Yes. Simanyi nange kiri maaso wenfencha kituufu naye kiriko kikirooto kyange nange. Yeah. That is it. Naye expect a lot from Mozelo Kidz. So far tutandise olaba ennyimba ozikoze EPs otandikidde maanyi nnyo. Yeah. Mashallah. Okay. Naye nga mwana musuubire ebyakabe mu Mozelo Kidz. Nze ne mu 2025 mwana alhamdulillah gotugumaseeko mu 2025 Allah simubanja mwebaza kati kyenyiza okugamba bro everything. Nange kenyini kanegatte kubagenda okubanja kubanga zo wano international collabos ayina kwegala okumanja sewa mumanje kubanga okoze n'abasajja nga bafike he's already international. Mana ina kugamba already ndakali international kitegeeza let's ask for more. Yeah. Yes. Okay, ne one era already. Otabadde walwa kyebuuziza wano nga mbuuza international collabo kijolaba aba muyimbe kigolaba. Namugamba Baba Wine. Yes. Nasekanga wosese. But he's international. Namubuuza tali international. Fik is international. We have a lot of international artists here. Eddie Ken. Nze kiba kimala. Yes. Omanyi kyoba kyekirooto kyange. Yes. Working with Fik. Geostedy right now ayina akayimba kakola bulungi ate ne mawulire mwali muyitirivu ayina akayimba Allah nefefe kati working so good. Yeah. Kakola bulungi nnyo era akayimba kano kegendereze nnyo. You be mine. Omumanyi musajja muyimbi ata aliko balapa babiri nono nekimoya muyimbi nnyo nga olaba Geostedy kyokka nga nenyini kayimba so bro
Munyumire Kamaya's Melodies, Mozelo Kidz here, mbade samuji subscribing everywhere, ku YouTube kweli, Spotify, everywhere. Mugende subscribing, mugende sajam everything. Nyimba zili Taano si nyingi. Bade nsaba mumpagire. Yeah, that is as it. we wait for more. Yeah, still. Yeah. Expect for more 2025. Happy New Year anyway. So 2025 anyway. Thank you. Yeah. Thank you so much. I appreciate that, bro.